Abooluganda, baganda bange ne bannyina naze nsanyusa okubalaba gye muli eyo buli emu mu kiti kye. Katusabe. Omutukuvu Katonda waffe tukwebaza kubanga otwagala. Tukwebaza kubanga otukuumye ne tutuusa mu kiseera kino. Ab'emyaka egyayita ebufukunya bw'emyaka tebaamanya abantu ki abalibawo mu ssaawa zino, naye Mukama ffe abaliwo. Ensi eno ng'esemberera akagombe ak'enkomerero weetuli. Tukwebaza nti otukuumye wakati mu bigenda mu maaso mu nsi eno, nti okuba tuli tukongojja amazima go, otusaasire nno tweyongere ddala okugakongojja mu mazima n'obwenkanya. Jjangu oyogere naffe ebyange bibule. Jjukiza abantu bo b'oyagala bawulire ebigambo byo okujja mu kiseera kino. Batwegatteko kubanga tusabe nga tuyita mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Banaye nsanyusa okubalaba, nsanyukidde ddala. Ennaku zino nayiga n'okuteekako essanyu ku bumwa oba ku ttama. Okay. Ekyokuyiga kyaffe kigenda kuva mu kitabo eky'Olubereberye, era wabeewo atubikkulira Lubereberye essuula ya 9 olunyiriri lwa 8 lumu bwe luti. Lubereberye essuula 9 olunyiriri lwa 8. Omutwe gugamba nti ettutumu mu maaso ga Mukama. Ettutumu mu maaso ga Mukama. Lubereberye 9 olw'omunaana. Kansabe alabyewo tera nnyo okwagala okwosa ebikyusa ebibiri, naye leero ekikyusa kyange empapula zaakutukako wano tesiziina. Ekyakabi kiri awo. Lubereberye 9 olw'omunaana ennyabo. Lugamba bwe luti. Katonda n'agamba Nuuwa n'abaana be awamu naye nti, nange laba nyozezza endagaano yange nammwe era n'ezzadde lyammwe erinaddangawo. Amiina. Okay. Essuula 9 olw'omunaana. Okay. N'agamba Nuuwa n'abaana be awamu naye. Oli mutuufu. Sooka olinde. Lubeere lwa 10. Twebale kusoma bulungi bw'otyo naye tugende. Era na buli kiramu ekiri awamu nammwe, ennyonyi, ente na buli nsolo ey'ensi awamu nammwe, byonna ebiba mu byato, buli nsolo ey'ensi. Nedda nnyabo. Essuula 10 olunyiriri lwa 8. Okay. Essuula 10 olunyiriri lwa 8 agamba bw'ati. Kuusi n'azaala Nimuloodi n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Weebale nnyo. Okay. Omulabe abadde tayagala tumanye birungi bino newankubadde nga si birungi nnyo, naye abadde tayagala tukimanye. Tuli omutwe gugamba nti ettutumu mu maaso ga Mukama. Nimuloodi yali muyizzi w'amaanyi mu maaso ga Mukama. Nedda. Kuusi n'azaala Nimuloodi n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Kuusi n'azaala Nimuloodi n'atanula okuba ow'amaanyi mu nsi. Mu nsi muno twagala nnyo okuba ab'amaanyi era tukiyayaanira. Edda eyo nga tukyasoma nga bagamba oyo mwana wa Ssempa. Nga owulira nga ssebo olwo bakutunuulira nga oli wa njawulo. Era nammwe muyina ettutumu lyammwe lye mwayina
nga bagamba oyo mutabani wa gundi oyo muwala wa gundi nga ng'owulira bakwogeddeko bulungi olwo nga kitaawo ayina ekyamaanyi kyali mu society. Ebintu ebyo tubyagala nnyo. N'omukulu ono tumanyi nti amatabanga gaakaggwa. Tuzudde ku Nimurodi ono mutabani wa Kuusi nga yatanudde okuba ow'amaanyi mu maaso ga Mukama. Era bw'obanga totunuulidde subject bulungi eno oyinza okugamba kirungi nnyo statement eyo, oyinza okugirowoozaako nga statement ennungi nti okuba ow'amaanyi mu maaso ga Mukama, naye eri negative statement. Eri negative manya eyo kigambo ekitatambula bulungi mu maaso ga Katonda. Tuli ku ttutumu mu maaso ga Mukama. Waliwo ekigambo mu nsi kye bayita cult. Cult mu Luganda oyinza kikyusa abantu ab'enzikiriza enzikiriza entono ennyo oba akabinja k'abakkiriza akabinja k'eddiini akatamanyiddwa akatono. Kakati ekigambo ekiri opposite mu Luzungu mu Luganda ekiri kyokyusa ne kibeera ani alina ekigambo ekituufu opposite mu Luganda? Munyambe. Bayizi bannange muveeyo, va mu mute. Opposite mu Luganda mu kigambo kimu tukiyita tutya? Ekidiinidiini ssebo. Opposite. Kati njagala oli bw'agamba wangi kigambo opposite oba cult. Opposite. Tyo Muganda kyoyo nyabo neeyanzizza. Ekigambo ekikontana ne cult kiyite mainstream. Mu nsangi emabega eyo emyaka egyedde ennyo ekkanisa ya Seventh Adventist yalinga eyitibwa cult. Naye oba oli awo ekibuuzo kiri nti tukyali cult? Era ansa egamba ti bakama baffe waaliwo okulwana kwa maanyi nnyo okulaba nti tetukyayitibwa cult. Era ebikolebwa ne tukola bingi nnyo okulaba nti tuva mu kumanyibwa nga cult. Tuli ku ttutumu mu maaso ga Mukama teweerabira. Ng'olwo tubeere ki? Tubeere abantu abamanyiddwa. Mainstream be bantu abalina ettutumu era bayinza okubuuza wano ddiini ki wano Bukatuliki? Eddiini ki Obukatuliki? Ewaffe Abukatuliki, ewaffe eddiini era bagimanyi nga y'eddiini Obukatuliki. Kakati ensonga eyo abantu ne wabaawo okutya okuba nti tetulina kubeera mu cult. Tuli ku ttutumu. Jagadde tutunuulire ku bitabo bya mwannyinaffe Ellen G. White. Kansome statement wano ezoogera ku nsonga eno gye tuliko. Nti bw'osoma olutalo olunene chapter ya 35 sobodde kuwandiika nnyiriri kiwe nti naye ngenda kusoma gwe wandika essula ya 35 ey'olutalo olunene The Great Controversy ojja kusangawo bino. Agamba nti Obukatuliki bufaanana n'Obuprotestanti ensangi zino. Awo ogamba okuba amiina oba nedda? Okay. Obukatuliki bufaanana n'Obuprotestanti ensangi zino lwa nsonga nti bugudde kinene nnyo okuva mu biro ebyayita
okuva mu biro ebyabazza b'ekkanisa. Abazza b'ekkanisa tubamanyi be baganda baffe, bannyinaffe abaaliwo, omulabe ng'asaanyizzaawo enjigiriza ya Kristo. Enjigiriza ya Kristo be ba Seventh Day. Yesu bwe yamala okufa, abaasigalawo nga bakulemberwa abayigirizwa ba Yesu be ba Seventh Day abo. Abazobodda ekkanisa bwe yabula ne babatta abo ab'enzikiriza ya Kristo bwe babatta ne babamalawo, ekkanisa n'ebanga ebuze, abazza b'ekkanisa ne basituka. Kaakati agambye nti ensangi zino ekibiina kino tokyakigeraageranya na kiri, mbu kigudde okuva ku musingi guli. Nti amakanisa g'Obuprotestanti olw'okwagala okulaba ekisa mu maaso g'ensi gazibiddwa amaaso nga ganoonya okufuna obuyambi. Nti amakanisa mangi ensangi zino ndowooza yaffe teriimu. Amakanisa ensangi zino gazibiddwa amaaso, ag'Obuprotestanti gazibiddwa amaaso olw'okwagala okulaba ekisa mu maaso g'ensi. Kiki ekiri awo? Gazibiddwa amaaso nga ganoonya okufuna obuyambi. Kiki? Tutumu. Nti mainstream oba eddiini, abantu abasinga obungi be baagala okugobererwa. Gwe singa mbeera w'amaanyi olaba bw'ongoberera. Nti olw'okubanga abawakanyi b'omulabe b'omubi bazibiddwa amaaso nga baagala bafuuke abamanyikiddwa, mu ngeri eyo waliwo bye balina okukyusaamu ekitakoze bulungi mu maaso ga Mukama. Era wano olutalo lunene nyagadde nnyongereko ne kano nti olw'okwagala okuva mu cult, mu muzingo ogwo akadiini, wabaddewo okugyawo ebintu tusobole okufaanana eddiini emanyiddwa. Ekyo nno si kirungi mu maaso ga Mukama. Tuli nti ettutumu mu maaso ga Mukama. Ettutumu mu maaso ga Mukama terisanyukirwa singa libeera ettutumu nga likola ebisanyusa abantu ng'ate wa Katonda tebimusanyusa. Eryo ettutumu Mukama talisanyukira. Simanyi gwe oli wa ttutumu ki? Katusomeyo, njagadde okwogerako Ellen G. White lwaki akola bino. Tuli ku bantu ab'ettutumu. Katutunuulire ku mukyalo ono White, Ellen G. White. Tumanyi bulungi nti yakoma mu kyakusatu form grade 3. Omulabe yamukuba ejjinja nga kakyali kaana kato ne kaba kagenda kufa, ng'ali ku kkoma okufa, n'abatasobola kugenda nnyo waggulu mu kusoma kwe. Omulabe endoza yali alingizza ng'alaba akaana kano kajja kwagala Katonda. Omukyala ono yayagala nnyo Katonda we, n'asoma ebitabo bingi. Ensangi zino ekimwogerwako nti nno nti alimba, bye wawandiika si bibye, naye yasoma ebitabo bingi nga kikyanoonya, ng'anoonya okumanya Mukama Katonda we. Mu ngeri eyo Mukama n'amuwanga okwolesebwa okw'enjawulo, n'aba ng'ali wa ttutumu. Afunye ettutumu mu ngeri eyo olw'okufaayo okunoonya Katonda. Katonda n'amweraga. Era mu bitabo bye bw'obisoma akuwa jjajje nti bw'osomako mu kitabo gundi kasita olabanga ng'akuwadde reference, kiba kitegeeza yasoma ebitabo by'omukulu oyo. Kaakati kwayongerera okulabisibwa kwe ne Katonda we n'ebibye,
awo oyo tuli ku ttutumu ery'omukyalo oyo MG White eriryo littutumu ki katusome awalala general great controversy chapter 35 wano kankwe page mu katabo k'Oluganda page 368 olutalo essuubi eddamu essula 35 eno sula 35 mu katabo k'Oluganda olupapula 368 waliwo bino okuyiga ekigambo kya Katonda wakati mu kusaba kye kiyinza okulaga abaprotesitanti empisa zennyini ez'obwa paapa. Wosoma omuwandiisi asooka n'agamba nti baganda baffe abazzi b'ekkanisa obujja baayigirizanga abaana baabwe nti obwa paapa oba obukatuliki bwa bulabe nnyo eri okukkiriza kwabwe. Omuwandiisi bw'ati bwe yagamba mu kitabo kino Olutalo Olunene. Kaakati n'ayongerako kino nti okuyita n'awa amagezi kiki ky'olina okukola. Agamba okuyita mu kigambo kya Katonda wakati mu kusaba kye kiyinza okulaga abaprotesitanti empisa zennyini ez'obwa paapa era kye kiyinza n'okububakyayisa n'okubwejjako wabula olw'okubanga bangi balowooza nti bagezi okawulidde naye olw'okubanga bangi balowooza nti bagezi ekimala balabanga tekibeetaagisa kwewombeeka banoonye Katonda ayinze okubakulembera bategeere amazima. Amazima kiki? Okutegeera amazima nti tugambye omuwandiisi ono atugamba nti okuva mu kitimba ekyo olina kukiyitamu nga osaba Katonda ng'oyiga ekigambo kya Katonda. Asoose kuyiga kigambo kya Katonda n'okusaba. Bw'oba oyagala okutegeera obuzibu obuli mu mainstream era nga bw'obutegeera bujja kuyamba okubeera ettabaaza eri ensi mu kiseera kino eky'enkomerero, olina kuyita mu kusoma kigambo kya Katonda n'okusaba. Naye atugambye nti abaprotesitanti wagamba abaprotesitanti eddiini ey'abasevensidde yeemanyiddwa nga ewakanya omugendo oguwabya abantu ba Katonda okubatwala mu Geyeena nga guyitibwa ddiini nga ye Catholic Church. Kuyita mu kusaba. Naye nti amagezi abantu tweyita b'amagezi ne tuba nga tetukozesa kusoma kigambo kya Katonda na kusaba. Abantu abanoonya Katonda waabwe bw'okola ekyo obeera mu Katonda akwebikulira n'omanya. Kati gamba nga kino kye ngenda okwogera. Njagala okwogera ku mwami gwe bayita Vasco da Gama. Vasco da Gama mumujjukira nga tumusomako mu byafaayo. Vasco da Gama amanyiddwa. Ono ye musajja yali mu Germany. Ye Mungereza yasooka gwe bagamba yazuula Indian Ocean n'ebirala bingi. Omukulu ono yazaalibwa mu 1806 n'afa 1524. Vasco da Gama y'omu ku Jesuit. Aba-Jesuit ge magye oba kye kibiina ky'abantu abalina enzikiriza okulwanirira obukulu bw'Obukatuliki. Naye
ono omukulu baanoonyanga ensimbi n'okuzuula ebirala byonna nga banoonyeza ekibiina kyabwe ekyo okusobola okutwala n'okuziyiza abantu abalina enjigiriza eya Katonda egaana owa Paapa. Naye sooka omutunuulire, ali bweru nnyo, toyinza kumanya kiki kyali, naye by'obisobola otya okubimanya? Kigambo kya Katonda. Ettutumu lyo liri litya? Mu kumanya pi 3, manya Pythagoras theories, mu kumanya biki ettutumu lyo? Banaye, tuyiga ettutumu. Katudde ku Nimulodi, tumalize ne Nimulodi ono. Nimulodi katusome lubereberye essuula ey'omwenda olunya olwokuna paka ku lw'omukaaga. Lubereberye 9 olwokuna paka ku lw'omukaaga. Nyabo nsomeraako, tuli ku ttutumu mu maaso ga Mukama. Otuuseeyo maama? Lubereberye oba omulala yenna bansomereko lubereberye 9 olwokuna n'olw'omukaaga. Nange kinkola bulungi okuwulira nga wali asoma. Lubereberye 9 ennyabo 4 paka 6 ennyabo. Okay. Olubereberye essula 9 kuba kunya olwokuna paka ku lw'omukaaga. Okay. Naye ennyama awamu n'obulamu bwayo gwe musaayi gwayo giryanga gwe musaayi gwayo temugiryanga. Era omusaayi gwammwe ogw'obulamu bwammwe siiremenga kuguvunaana eri buli nsolo naaguvunaananga, n'eri omuntu eri buli muganda w'omuntu naavunaananga obulamu bw'omuntu. Buli muntu anaayiwanga omusaayi gw'omuntu, omusaayi gwe guyiibwenga abantu, kubanga mu kifaananyi kya Katonda mwe yakolera abantu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ebigambo bino Nimulodi yabitegeera nti naye ennyama wamu n'obulamu bwayo temugiryenga. Y'ennyama ey'omusaayi, ennyama gy'olya n'osala n'ofumba teriibwenga. Jjukira amataba gamaze okubaawo. Nuuwa n'abanne Mukama ayogera nabo, abawa bino. Kiki ekigenda mu maaso? Abawadde omuddo n'ebitambula ebirala byonna bibeere emmere yaabwe. Naye agamba ennyama temugiryanga na musaayi. Era n'agenda mu maaso n'agamba ensolo ajja givunaananga obulamu bw'omuntu. N'omuntu bw'anaayiwanga omusaayi gwa muntu munne, Mukama ajja muvunaananga. Ago ge mazima. Tegakomanga luli, nakati gakyaliwo. Nimulodi naye abiwulira. Kubanga Kristo Katonda agamba abantu bano ebiwonyeewo ebisolo
saagala natonda, sijja kuddamu kutonda, baleme kubirya. Ateekawo limit, sikulwanga babisaanyaawo. Waliwo we yagambidde omulokole omu yansomera mu Luzungu ng'agamba n'ebiramu byonna ebitambula ku nsi mulye. Ojjukira yali yalagadda nti ebitukuvu ebirongoofu biyingire bwe biti mu lyato, nga Katonda tayinza kukola nso bikugamba byonna mulye, yali agamba ebitukuvu byokka bye muba mulya. Naye Nimulodi tugenda kulaba mu maaso, abadde abiwulira nga naawe bw'obiwulira, Mukama bw'awa amagezi n'ebiki ebyaddirira. Omuntu wa Katonda ettutumu lyo oyina kulikola nga owadde Katonda ekifo ekisooka, nga Katonda yakulembera bino byonna ebikufuula ow'ettutumu ne bigoberera. Yayaanira ekyo. Katweyongere okusoma bino ebintu tubimanyi naye ate olw'14 essula y'emu n'olw'15 essula y'emu ey'omwenda olubereberye essula mwenda olw'14 n'olw'15 maama. Kale olunaatuukanga bwe nnaaleetanga ekire ku nsi, musoke analabikiranga ku kire, naye najjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde kiramu ekirina omubiri kyonna. N'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Weewaawo, Mukama anyoleddwa n'ekyo ekigenze mu maaso, naye nga bambi anyoleddwa lwaki? Lwa mubi kulondawo bubi n'asaanyaawo ebiramu. Kaakati agambye bwe munaalabanga musoke mumanye eyo endagaano yange nammwe, nti amataba tegalidda nate kuzikiriza bulamu bwa muntu. Katweyongereyo ate 11 olwokusatu paka ku lwokuna. Ebyo byonna Nimulodi abitegedde. Wangi? Olubereberye essula 11 bakulinnya olwokusatu paka ku lwokuna. Ennyabo. Ne bagambagana nti kale nno tukole amatafaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatofaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna. Webale nnyo nnyabo, omulabe ambuusisize, twali kyandikwa kye tubuuse kiri mu Olubereberye 10 olw'omwenda n'olw'10. Ekyo ekibadde kiddako ne kati kiriyo kisobe mu advance. Mukiwandiise bannange, Olubereberye 10 mwenda n'olw'10. Yali muyizi w'amaanyi mu maaso ga Mukama. Kye kiba kyogerwa nti nga Nimulodi omuyizi ow'amaanyi mu maaso ga Katonda. N'okusooka kw'obwakabaka bwe kwali Baberi ne Ereki ne Akudi ne Kalune mu nsi Sinaali. Webale nnyo. Batugambye Nimulodi omuyizi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama, nti obwakabaka bwe bwatandikira ku Baberi. Baberi era bwe tuzze ne tusoma ng'agamba abantu banne ti bannaye twezimbira, ani ayogera eyo? Nimulodi omumanyifu. Nimulodi omumanyifu, kabaka
era obwakabaka bwe bwasookera ku Babeli abagamba tuzimbe. Naye yategedde byonna, yategedde Mukama yagambye tajja kuddayo kuleeta mataba. Agamba twekolere erinnya tutuuke ekibuga kyaffe kituuke entiko yakyo etuuke mu ggulu, tukole erinnya ate si kulwanga ddamu n'aleeta amataba. Kaakati kiki ekiri wano? Ettutumu Nimulodi lye yafuna olw'obukujjukujju bwe, ayizze ebisolo bya Katonda abiyigga okubimalawo. Afunye ettutumu, ensi yonna emumanyi. Olw'okubanga ensi yonna emumanyi, agambye tukole kino n'omutima ogu. Kiki ekikayanirwa? Bumu. Era eno y'entandikwa y'obwa Sseruganda obujeemera Katonda. Bwatandikirawa ku musajja ono Nimulodi olw'obukujjukujju bwe nga tatunuulira Mukama Katonda we. Obukujjukujju kwe bwatandikira n'agamba tuzimbe. Era ensonga enkulu ng'agamba twekola erinnya. Ekirala si kulwanga tusaasaanyizibwa wano ne wali. Kiki ekiri awo? Nti tubeere bumu. Katonda ajjayo omukono gwe n'akrashinga, n'ayasaayasa oba n'azikiriza ekigendererwa ekyo. Ekintu kye kimu kye tulimu mu kiseera kino. Alaba ekiseera kye tulimu ye muntu alinga N.G. White. Osoma Bayibuli yo ng'ate bw'osaba n'otegeera nti ensi ekayanira kubeera bumu. N'otegeera nti ekkanisa gy'olimu leero eri wamu n'obumu obwo nga bwe kyali bwe kiba. Era yayanira obutabeera cult, eyayanira obutabeera nga eboolebbwa eri mu mugendo guno ogw'ecuminizmu. Era mangu ddala Katonda agenda kujja akurashinge obumu. Babadde abantu abatutumufu bayogera ku kulondebwa kwa Paapa waffe alondeddwa, bagambye nti obwa Sseruganda ecuminizmu bugenda kutojjera olw'oyo alondeddwa. Kabonero akategeeza nti obumu egenda kubeera nsonga, era Katonda omukono gwa Katonda gugenda kujja gukurashinge. Onoobeeramu abo abazimba, abookya bbulooka, oba onoogondera ekigambo kya Mukama n'obeera ettabaaza eri ensi nga toyayaanira linnya wabula oyayaanira obutukuvu bwa Katonda n'obulungi bwa Katonda obwawukana ennyo ku nsi. Mukama Katonda tumwebaza kubanga bino tebitutuuseeko ng'ekyambika tubirabye. Byaliwo mu kifaananyi ekya Nimulodi. Obumu n'obumu obwagalibwa kati omulabe abukongojja. Eky'omukisa omulungi tukwebaza kubanga watumanyisa bino, era ojja kumenya entikko yaabyo teri wala, eri kumpi. Otuyambe okukola omulimu gwo nga tumulisa, nga twasa ettabaaza eri ensi, abantu baleme kusaanyizibwawo. Tusabe byonna nga twebaza okwita mu nnyala mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe.